Emmanuel Pusikati omugenzi abadde omukozi mu kampuni ya Keswala Group of Companies ye yattiddwa bamukwata mmundu. Opusi abadde mutembeeyi wa kampuni ya Airtel ng'aguza aba mobile money abalala float ng'atambulira ku pikipiki namba UFJ 397Q. Tatamba mu bugembe muno ng'alikuwa aba mobile float. Mbwe abamuseba abadde basajja bana nga batambulira ku mmotoka ekika kya Primo nga bamusanze ku dduuka lye e Buweekula Ward mu Jinja Northern Division. Batuuse balwanagana ye bamukuba ebyasi era kikoba nti amukuba ebyasi alonze n'ekisokompolo ky'emundu kisokompolo ekivaamu isasi yabulika nkyo n'ajja nakyo kulwanagana ayingire mu nnumba yagwawo bamunagako esente niba n'ababeerewo nga bali kuba wa float bayingira mu nnumba bali basima emmotoka baagwe. Abagoba ba bodaboda bagamba guno si gwe mulundi ogusoose okutemula abantu mu kitundu kino. Nze mu kuvaawo nsubirira oyo gwe bazzaawo gwe bava okuba kati kuba nange kyantukako ne bangoba. Enda okubira omulanga poliisi ife eyongeremu obukuumi nenda kuba bana batambuza esente kubanga abantu bangi baidde nga babati oyo nga kaali kubaawo eyasooka okubaawo yeena yafuna obuzibu n'obulala bamukuba emigo bamusola sayida mu mabiri eyo mulimu yakuvaamu. Sente azedda kamera editwale mu kifo ekirala mu kibuga Kampala edizeeku ne kumbali omuntu abe nga ayanguyirwa singa ekizibu kiba kituuseewo. RCC wa Jinja Kulume Balyaino agambye kya buswavu omuntu okuttibwa emisana ttuku wabula n'asuubiza ng'abakoze kino bwe bajja okukwatibwa. Oti nungi okuboneka nti abantu baidde omusana mukulu gwene banaga abantu n'emundu tegeeza nti n'omulimu munene ogw'okola kandi embeera erwanisa. Ono akubiriza abatuuze okubeera obulindaala obutagwa mu buzibu n'okuddukiranga ku poliisi okuyambibwa. Kumeka sure nti embeera eno girwanisa kuba this very unique kibangawo mu kitundu kino. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Jinja ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.